Adisikani. Yadduse emisinde. Yadduse emisinde. Teyansibudde teyakumeewo. Abadde bamuleese. Mikwano gya Asia babayita Trofini ne Asia banneegayirireko. Bamukubidde mwaga yaganye okudda. Kikulaga ki. Ngenda okubira fandom omuweka balagala. Ngamba yalina fayiro wano. Abadde na kitalya. Abadde kewa nga ebesagala kale kubigendamu. Naye nga bwe bito bambi abawala abo babateeka babasuubiza. Abawala mukole sente ezammwe. Omuwala osobola okumekinga sente noyagala omwagaddeeko sente ze kufuna bizibu. Doniasia bw'obanga wali awusigalungu ne air ticket walinnya ennyonyi. Nga wali kukubuzi. Omuntu atasobola nakweriisa atajja akulezesa omwana. Musendinga last day isibane zidi etambule musharinge. Ove ku mwana w'omuwarabu eyasibwanga pampa ojoera amaziga ebikookoma. Oyoza amasuuka. Kati maji golaba kina we kima bofumintiriza nabagamba kufumintiriza nsonga ya bwongo ensonga kibagamba Saxa and fair best on zone aliria muka makatabo kanoka kwa sikakwata akatabo kanoka soma nenka soma lwabwe gendeza ate nkaddamu de repeat okusobola okwekenenya kyenna soma kinyingide musimala gasoma linyiriri muso nemwe nsoma ebigambo bisatu mala bifumintirizaako solo bim omala ennaku nnyo wiki nga fumintiriza ku bigambo ebyo kati okufumintiriza nsonga ya bwongo banyina kufumintiriza abantu bategera bakikomyawo bo fumintiriza so olake mu nyumba y'obugazi tatachyo gamo mwala yalinnya ku nnyonyi nale mwa Saudi Arabia nga yanga na kubuzi yalanga milioni emu n'ekitundu bakubbira so okunderera omwana otega chenjogera kejo kata kifumintiriza mpulira acho botivako Odoniasia muzadde abaana nange ndi muzadde manyi abaana kye bayitamu kubanga abaana basigala bana amwe mother you know njagala bateeka tabali muntu ali waggulu amateeka nange osobola okunzigwako emisango nga bweyagala ne baminisita ndio babasiba but njagala okubagamba abantu abamu tulina titles mweze munyoma baze muyisaamu amaaso kati n'omusajja gwe ngenda okusiba era ali Doni Asia n'amulimbalimba mwamulabako nga njogerako ebigambo mbu neekobana ne kooti neekobana n'abalamuzi nsiba abantu ku bwereere naye bw'oba oli kuno ng'oli ku diaspora omwana oyo namusibira bwereere tudde mu reality nedda kuba naye yakonfesize nti baali bakuvuma bali nnyo ate kituma ki siganyi nvuma onveeko naye baana abo gwe abatonda full figure gwe watonda abaana abo n'obayitiriza ebyokuvuma eyo rigimu si yange mukwano nze tikitoko yakajja emyaka egi saagirindako nali mulwadde wa covid owulira bulungi abantu bangi amanya gange bagakola mu bukozi wotegerera nti eyo rigimu si yange emirisimisi maze nalinnyo emyaka 18 nalifuna ndi muto erinnya eryange tosobola kulikuba disula kubanga lirina emirandira maze nalinnyo emyaka 18 mukwano nze ntoloze nze TV zinnwanya ne zinnemwa YouTube nezija ne zinnwana ne zinnemwa TikTok ne nnwana ne nnemwa because erinnya lyange ddene saalikolerawo tosobola mu bwite tosobola kubeerawo ekyokuyimawula okusaagasaaga n'abantu okusaagirira ekyokusatonya yo lane bw'olanga nga nyoma ne kusasira please tuli ba advisor tuleke naawe nonya TikTok munno omulumbu okole ki mwevume awo wenyini nyobero bategeeza ne mbagamba mbasaba abaana bajja kati ogenda kukola otya kubanga abaana bangi nnyo bozadde bwewalaga nti kirungi okuvuma I don't want to know gwe nyingira nkuyingire saagala labisi nyingira nja kuyingira mu available nze bampira Jennifer Fulufiga Road City Ampalana omuntu gwempanda ku nsi mulabe oyo anyingirira annemesa Katonda oba ayingirira wenkolera naye sina gwempanda sina kwesaagala but onyingidde otya nyingira nayo ojja kumpulira bwenzitowa
bonyingira nja kukuyingira am available njagala bagambe kigambo kimu omuntu waffe geemaanyi okwewagira kintu kikulu njagala okugamba abaana abava ebweru w'eggwanga abava mu Saudi Arabia Abu Dhabi Rudawa abali Dubai botuka ku airport Entebbe noonya omuntu gwe bayita Asha Kama eya pika eya taxi pika noonya obateekamu awo mu ssimu yo Asha Kama taxi pika ono omwana wa TikTok kawala kalungi ka TikTok kamanyi ennaku yaako kamanyi ennaku gye muwangaliramu tekagenda kukubba kuba omuntu amanyi kye muyitamu ye taba mwangu wa kukubba ate osobola n'omutuma obutumi n'akugenda mu baana n'akugenda mu bazadde n'akutwalira nga school fees ku ssomero enkolagana kintu kikulu kye nakugamba nti networking social capital munoonye Asha Kama eya taxi nate era kakati wegendereze kubanga abantu naddala ba YouTuber balanze nnyo ababbi oyo mumanyi agigula waffe kusula moto kasita gw'omulaasi era we ginaawonya gwe tujja okukima aza munnange nze abantu bembeera nabo bakwenkufu bwe nkugamba nti adiwe oyagala kugula bintu bizimbisi wagenda ku Vigo adiwe World ayina omwana nga oyagala mutwala bweru wa ggwanga ayagala agende nga ayina omulimu genda ku Free Zone International Free Zone masangibwa wali zana ku roundabout abaana tebirimu nti ono mwana ajagala tafunye mulimu batiko muzungu mwindi bamwetera ddala wano ku Free Zone International international oba oyina passport oba toyina gendayo omwana agafuna omulimu abaana bagenzeko Dubai ne mubonaabona nga babalimbalimba mugende ku Free Zone International ate ekyokubiri temukyawa abaana nammwe abakazi abanoba mulekerawo okunoba nonobere nakawuka nonobere zana ovudde wali mati nobanga oyina nobere Saudi Arabia omusajja ajja kuzunganinako yakukubya empi agenda akagali ka bodaboda yiri nakunonawo nobere Saudi Arabia nobere Qatar omulage nti oli wa bbeeyi ekyebbeeyi kisigala kya bbeeyi omukazi wa bbeeyi munobereke Qatar genda ku Free Zone International nobereke mu Saudi Arabia nobereke Dubai ekyanovuga kakagi n'omunonawo ekyo kikyamu naye nga kati donasi yayo musonyiye tabagala Katonda ne donasi yamugamba tugenda kubeera mu Lungana ennaku z'omwezi 29 September tugenda kubeera mu Independence Ground Ekololo n'omusumba Rosas Bujingo Independence Ground Ekololo jangu obere independence mu financial independence mu mental independence ebintu bingi toyina independence in your life nga gwe omuntu kenyini kadonasia ibyesira mu buddu bw'endowooza kyekyo kye mbagamba nti emancipate yourself from mental slavery abantu bangi besira mu buddu bw'endowooza nga wala omuzungu yatukwata psychological yatukwata mu mind kati ebintu bingi tulina okutereza ayagala okusaba jangu sibya mpaka ate banjagala musanga ku Salt TV program kito mususi berako ne Charles James Senkubuge neko jange mutebi Monday to Friday ku Salt TV and Salt Radio so mbagamba kigambo ekisookera ddala obulango mbumaze Sula Motors genda ogule motoka tutune tukuguza motoka ku Kampala Sula Motors basanga kiwe ku Sarama Road genda ogule motoka noba ne million mfu tusobola okuwa motoka ekirungi ya Sula Motors tetumuwulirangako musaga zaabo fere kyekirungi anti ye talina broker yenna nnyiniwo tulina abagagga babiri waliwo Sula Motors ne Chairman Nyanzi pozi nayanga billion upcoming billion abamuyita Kamoga ono Bukenya naye akafuna ku sente akabuto edaka muzimbi oba gwa mweza sente zako Bukenya waffe gwe twadda kakati anti Bukenya ye product y'omuntu kino omuntu osobola okuvaayo Dubai nojja wano e Uganda and you're good Bukenya akola ki ye one of those products naye kakati y'omuwala omusonyiye si bwe kiri omuwala ekisookera ddala nze nafunye simu za kireva gye simu 45 kireva gye nga nkubira ng'akaaba kireva gye yankubira 40 mwezi Emily Smith wankubidde simu ezisuka mu 20 munsabe notuka n'okuŋŋamba bumusango nakuteekamu ssente mmeka ozimpi olwa doniasiya nenkunyoya nemugamba Emily tuli bazadde it's okay kireva gye nemugamba it's okay my brother kireva ngambe bamusiba
amanyi kye bayita ekkomera. Ekyokubiri Don Asia bamututenga bakamugyamu olubuto. Ate kakuba ali ku ddagala. Ezo empeke ezinyiga. Ate njja gye bamugyamu olubuto yali bamusokoola. Bamuteekangamu aguuma. Mbu. Nyamu kiraleza mbu. Naye nyini akitwegambidde. Tawadde ku kamera n'ajja byeyogera bana basobodde byogera. Bayasobola okuvaawo bamuwa amagezi amalala ne bamugamba biki naye mbu era alumizibwa mu lubuto. Kakati ekisooka yagadde mujjeko ekintu convicted oba convict. Omuntu obeera convict ne ku airport bayinza okulengera obulengezi n'otasobola kusalawo. Butereevu. N'omweya nerijjako n'afuuka convict. Yali agenda Kenya wali bamuga tojja kulinnyayo. So njagadde nkimujjeko ekyokubiri engeri gye tuli bazadde kireva gye yakaabye buli omu aŋŋambye baŋŋambye ate nange ndi muntu nina feeling ng'omuntu. Webale kusonyiwa kubanga era badonasi abaana bo kwegamba si kuba nti wabazaala naye product zo. Yes, tuli human beings, tuli bantu ng'abantu abalala. We are human beings, ate ensenyuma bantu, ate obumuga emaanyi. Tomanyi tujja kwesangawa maybe nze ndibeeruza nandetera amazzi ndibeera ludda wa oba that's life. Ensi ekyuka bwetyo. But ebyo byonna byesigama ku kufumiitiriza kino. Endowooza nsonga yakizina omugendo lw'okwangula oba okulemerwa. Nze nfumiitiriza. Ensonga lwaki nafumiitiriza. Bambi webale nnyo. Kubanga ekisooka Don Asia mu kuwulira vidiyo zaabwe yagambye nakuleeta muganda wange ne mumukozesa naye mwamugobye. Nengwe temwazimuwadde. Ye kenyini abadde aleera omwana talina wadde emitwalo 2. Nakati bamukutte nga talina mitwalo 2. Tutusenga n'amwayimya talina tugenda sasula musasule. Tutusenga ebbaluwa gye bayita bagitaani afande. Ebbaluwa gye mbadde njagala ku makya bagita batya? PW wabadde ogingambe. Nakikugambye. Ngayitagisa sente speed egende eruzira. Teweerabira nti omuntu oyo eggulu ekipapula kye kyabaddeko August 25. Njagala era okibaddemu okibanyenya. Kiddamu bino byenjogera. Akadumpu nikaza ne kakwata epapala omwana. Ne kagamba. Ne kogera kamukoze kuli komandesa nembinyo ajja byeyogerera. Bino mbyogera. Abadde mu koti bajja kwogera sagala kwogera ku muntu. Aleka bino mbyogera mu kamera ndine presidential advisor mumanyi yuge extra media. Kizibu nnyo okwogera tusanyisa okulaba ssebo mbadde sikutegedde kusanga mukwano. Kizibu nnyo okwogera ekigambo kye sinaako bujulizi. Byonna bye babagambye bituufu okusinziira ku musibe n'okusinziira embeera weeri. Jennifer kala we motoka kantu kaveemu akakaaba waliwo akakaaba yanziza kale obadde ogamba mweyo embeera kituufu bamugyamu olubuto. Ekyo kyo ngenda kugamba nti ebigambo ebyo ngenda birekera nnyini byo naye kyengenda obbagamba kyekyolunaku lw'eggulu ekyekipapula. Wallahi biraita llahi okufiira wano ekipapula kyabaddeko 25 August. 25 August. Kitegeeza bakusindiseyo omwezi mulamba. Omwezi mulamba ng'oli mulwadde. Kati kasaba akiŋŋambye nze ni muwabuzi wa president. Nina recommendation. Osobola okundabanga bw'oyagala. Naye ng'oli presidential advisor nze nakkiriza. Nze owompita wa Pito owompita waki? Ekitegeeza ekipapula ekyo kye babataddeko donasi abadde agenda konkomalira mu kkomera. Omwezi si kuta. Kuta kuwoza. Katonda wange. Abadde agenda kudda. Ng'awoza bamuzaayo ng'awoza paka. Kubanga nze nina obuzibu sikukwata nga sinna bujulizi bwonna. Bwekiri. Mmala kukwetoolola amazima gani mbadde ngenda kumusiba. Naye nga mukyala Kofiga weebale nnyo omutima omu. Amazima gali mbadde ngenda mumusiba. Weebale. Kireva gye Emily Smith. Nange afumintiriza olw'okufumintiriza kwa. Weebale nnyo mwana obeera nti kino nti
nti weebale nnyo kubanga nti nno ompuliriza buli wekkubira naye kugaba bannaye omuntu tumusonyiwe ompuliriza ekyo kikwebaliza nti oba ompuliriza okitegeera kubanga ekkomera ddyo mu bulamu waffe Emily Smith njagala okugamba ebigambo bino era mbasaba nga yugi nsaba n'omuvubuka gwe bayita Frank abaho omuvubuka oyo mulungi nsaba naye ku kyakye wa Nabbi Samiro Kakande naye omuvubuka oyo yanyiiza nze Frank abaho naye omuvubuka si mubi naye nze simwagala naye si muvubuka mubi muvubuka afumintiza ate muntu w'abantu ennaku zino alina bayagala nsonyiwe anjogereza sente meka zotaddemu of course sente nnyingi naye sente si kyekikulu ate era nga tukimanyi nti okusiba omuntu oba olina okufacilitatinga ba police officers okuyambako tebiba byamalusu gwosibye ategedde nti waliwo mistake oba tewaaliwo because nze nkuyama nkutute mu kooti because mmanyi amateeka ojja kufuma omulala oba Emily Smith asinzire oba ani yenna akugulira bakifeesi bakuyiwe feesi wano Uganda omuntu asindika omuntu n'emitwalo 10 bwe muba mulaba ababbi ababba bodaboda mwebalako nga bagamba omubbi gwe basiba gwe bayita Yangamulo temugamba Yangamulo omuyimbi omanyi mukyusa bigambo abatta omuntu babbiranga emitwalo 22 nga babera kutyaba buli fije bababawo emitwalo 4 kitegeeza okujjawo omulamu gw'omuntu nga kubanga okujja kubba piki oba olina ennyondo obulamu babututira ku mitwalo ameka ana oba kati saakuwa kakadde kange ne gagenda onkubira Emily Smith nawulemwa abaana tubamanyi kwaffe tuwangalira mu ghetto abaana tubamanyi yame nkutute mu mateeka because mba nkyakwagala mugenda bakutwalanga mu mateeka aba mulambulukufu kale ze manyise mateeka manyi amateeka nekiti kyendimu kimanyi amateeka kakati mu byonna njagala okubategeka era njagala Donasa yeebazikira Virgin Emily Smith n'abantu abala bonna bamubeereddewo ng'ojjeka pretending abamulimba n'abambya baamuli olw'obulimba omwana oyo nali something oyo mwana nali muteredde kibuye mbaddamu ekigambo kino njagala munkooteka bulungi nnyo wano ono yaliwo nze damwana esente zaakosebwa nga talina paadi n'omwana n'akakwano kange bakayita modo kaava ntebe kajja ne kankwera kanga njagala agenda agendayo omulabeko omuntu ayo n'ebyokulya ne kagenda musomaki ne kamusopingira ebintu nakati wano kabaddeyo kaze kamodo agenda n'ekibuye namuteera kibuye nali muteredde kibuye mpulira kati mukumbuka nga waliwo omuntu ayagala okukola erinnya ayagala okuzimba status ye mbwana n'ebivu byategesa ayagala abantu babirabe otyo ozinza otalo kufulu figa ngoyo mmanyi abantu bakola stunts si wano mu Uganda but nganza nti alina kuyita mwani otala lukozesani njagala ebyo omukazi oyo ababyogerera kubanga nze omwana we nali mutadde onafuutuka erimbo alagama alaga byakwetagako okiwulira nze gasonga matakeko nga nkulagako kintu kyangu nnyo sirina budde nga nkulagako kasonga nti twerageko nga kati wembalazeeko pidabulira agimanya wagikubuulire newekigwayo special ne bamuvuga ne bamuleeta ate neyogera n'omulamuzi nga state agamba ddeyo ne bambuuza ne bamweyimira nga nemulaga nti mbamanyi nga sinako n'omugwe mmanyi wangi bale muwerekera ne likes video etambula eyongera okutambula nembagamba nesikomako nembaga n'omusango ngugjeeyo nengugjeyo sloutly kati yayita omukazi oba wawooma musibe ogambye otya bw'oba olina wawooma nga wawooma musibe lanti kakati ekirala kyetubadde tetunategeeramu eno yonna saga nti Donasia yali mutume si bwe kiri yali mutume omuntu omu nga mulwanyi sentale ezizeyanirwalidde ate zitalinawo lwansonga ki omuntu oyo yeefuula nga mmanyi naye tamumanyiiko nzatola yankona mukwano gwange yajjanga ewange Emily njagala bino ebintu ebyawule nga bagambye nti Frank abaho mwagala muvubuka afumintiza mulungi naye mmanyanga mumanyi naye si mukwano gwange nze Kelvin Kanja ye mukwano gwange ne Godfather era wala Godfather bamukwata munaku embi ennyo nga baagala bamuvuvunge paka Monday kasaba kwatanga ku Friday
omanya sala nesando bero wedde Daidi pisa ninga teri ani avaayo naye olwokuba mukama yatu blessinga nsobola okukuba essimu etya neconnectinga wonna paka bagamba mwagala bweru nebaali bamugjeeko byo kubanga namanya bamuvuvuba abafere oyo omusajja yaferanga ebintu yakolanga kalondooze wayiga nga byakola mumanyi badde pretending abaana bano bakadama bababbe nnyo nga kati bano bamotelefoni speakers mugenda balabira kuno kikulaga kikino n'abo abantu ababalimbalimba kati ye nsonga ki yali alubirira kigwo okubeera nti nno ki gwe bakusiba kubanga faba abantu twaba kati oyo agamba nti amanyi kino kankikubuulire tamanyi nza Jennifer mbadde mukazi munaku nga ndi ku street nenkola bwa busigalo wange wakusasa ne wanabatovu bebandeta mu ndongo natandikira mu Eagles nagenda okujja mu Eagles nga bamukabe abayimba dde bakiweewa baani beyasookeramu be bamujja mu kyalo yajira ku motoka yabi abo bayimbanga ne basala birungi bakalo baani basala mwana nze sebe sala bako si bantu ba bulijjo abo ayagambye wano mwakumanyi musimanyi mwasulanga eri simanyi biki ayina byo yayogedde naye mwenna nze mbabulira story yange mwenna mumanyi nze seeko kasi pretending nze mbadde ausigal nemberako nentandiko genda bwe najja mu Eagles production fe twali tetusobola kuyimba twali bato ate nga tulabika bubi nga mulimu abawala entalamu nekwaliko Sara Mukamisaki Aini Namatovu bakusasanga balina Bina Sofia Nantongo nga mulimu Dafini yali mukama mwalimu Dafini mwalimu abawala bali banyisa Grace abalungi ennyo nga ntalamule nze sakwatako ku microphone ya Eagles twalina aba Maureen natu era Maureen mukama yali afunyemu omusajja ng'akuba keyboard yafunye omukisa oguyimba mpulira fe twasobola kuyimba netubeera mu kirerese naye nga bali bayimba dda kati amaka ga Eagles gali nga ku kalenda tuba tuli ku kalenda mukyala kyasinabwe gajjanga w'amaanyi bakolanga ekivulo eggaba kya Valentine Eagles ng'ekikola n'ani ne Chance Nalubega Chance yalaze kulaba mumanyi kati bino nze bembeera n'empisa nemwaniza nentereza nenkwaki bamenya baali tebaliyo baali bafulumyemu ne mugaba bosi nga tebaliwo biki nga manjogenda bagenda kujja ne mwa katebe ne mwa ekyokunywa nensimula biki nentereza ne mugamba ne mubuuza bulungi baba misa kyo baje ne baganga mulina akaana akayina empisa bagamba nze kati ne banyumya kwanga fe twawulizanga mbozi z'ababosi bakulu ne bavaawo era bwe nafuna okusomoza mu Eagles nga nemereddwa kubanga nagaana okwagala mu muntu n'omu nadduka n'engende wa Chance Nalubega ye mama wange anzaala mu ndongo nayimba ne Chance oluyimba lumu Chance yaddugalawo ekibiina saddamu kugenda mu gurupu yonna ekyo mukimanyi oluyimba lwa mukyakale mumbule gye mwali munda nze nayimbako ne bamukaabya ne gurupu ya mukaabya ngimanyi erinnya nze nayimbako nekiwa amanyi ne gurupu yanze Jennifer nze nanyimbeko ku kadongo ndilaga mafini nze nayimbako ku kadongo kamunze mwali mundeko mu kadongo kamu omuntu badde manyi babadde bamwita DJ Kikofia na mwagala wa Jackie Kizito waliwo omukyala amwita Jackie Kizito omukyala alina nnyo empisa mwagala production yajja mu ndongo ndijje muntu mulungi era muntu w'abantu naye akakalumpuni kamumalako abantu bonna banyiga baabumba twawulidde n'okuwulira nti n'agamba nti wamubbira omusajja kati ebyo oba bituufu nza Jennifer mbolomba mwagala njagala notegeezwa sookwasajja gwe nsobola okwagala nze nziba omusajja nze bampita fulufiga manyi kimpisa fulufiga kuwooma saagala omusajja nankyawa ekyo kimanyi nina omusajja wange tewali munamawuli atamanyi wange ne babukenya abo bamanyiiwo bakunnyonnyole abasajja bako bubbi ate omusajja wange wuliriza bw'oba wayita motivation speaker nga wowooma butya kubbako abasajja donasi azze emyezi egi bonna n'abalya toyina na musajja wankalakala nze ne musajja w'enkalakala nze ndi mukyala mufumbo tevola bange simutembera sogera ekitegeeza bino byonna nga waliwo mukwano kote bwe yava eyuka teyalanga wange tamanyi bba wange ati mu
omanyi ati yabyalabye mu audio kati gwe oyina okudibanking ebyabadde mu audio nkubulasa gw'omanyi wajja Uganda n'onoonya tomanyi nkumanyi mwinayo mwali mundabika ekiro bonabona nti ntabona wonako omuntu ankwatira obamanyira nze wonako nga bankwatira wonako nga nyumya ku kigambo kikolekana n'amaka gange oba omusajja wange nedda ebyo tobyogeranga era nabagamba temuntu kuba kasuku amaganya bawagira tiimu mupiira etya banyumya emboozi zaabwe namugamba toteekanga bba wange mu kamera obulamu bw'olina bonna ku nsi ojja kuntegeera kuba bba wange wabuvunaanyizibwa leve yange n'enfaanana yange nga banna akakadumpuni akalinga ekyangwe akakalinga enyera batawalizaako mukyalo banne muwulidde ebya audio si bituufu fulufiga tabbanga ku musajja wa gundi wa kitone ye babba mubbe nga tabuulirira abantu kirekawo abasenga ba tiktok kirekawo abasenga ba social media bamotowizo speaker ba social media gwagamba nti owooma nnyo bakubbako bubbi agamba nti omusajja munnangenza omusajja tumugabana mwe bamugabanya bakoze otya ate lwakubanga nkomyawo nagamba obola okuba mwazala musajja omu kati fe twali tetubitegeera naye nga tulinda gwe obikakase embu anti ndowooza kati gwe olina okukola ki okugjawo obulimba abaana bange batunula abaana bange batunulanga amata batunulanga ekyokulya bava mu muntu obula bulungi mpulira ekisooka banne bana bantu bajja twogeza ebintu etusirikidde omukazi oyo akadumpunyako kala ojjukira abantu abasooka ejjuba gye twayitanga London nga bagenda ejjuba ne betuna ne bakatugenda London takomyawo agenze Malaysia takomyawo n'agenda mu babangaali ne bamukosa naggwawo n'akoma era Uganda n'akomawo n'atusangawo ng'ayagala mbere mukwanyenzeko ewuwe manyine ewuwe mubuuze oba atamanyi wange ewange tamanyiyo nze nali ngenzeko ewuwe mubuuze nali ngenzeko nze ate simanyi nkona musajja yenna leka nkikuddemu ebbanga limulabidde mulaba ne Donasia naye yagambye naye tamulaba nkola musajja mulaba n'abayeesibako mulaba n'abayeesibako yajja nawali wenkola nayeesiba ku muvuka gwe bayita zolo omuvuka n'akaba amaziga naye omusamba amuyuze ennooni nga namusibako namugana nakwagalako ddi yes misala tukujagala bukenya jjiba nakyogere bukenya njagala kyogere wano bwekiba tekyaliwo ndaba bayeesibako siba nkumuntu nti kubanga obusungu ngeri gye twalabye nga buli ku ggumba omuntu gyakwata omuntu gwe batwale bakusibe twale tubikkiriza nti oba mwazala musajja omu naye munnaye kati ekyo kijjeewo temuzalanga musajja anoonya linnya anoonya kumanyika naye kyennaku yamanyika bubi bukenya jangu yamanyika bubi lwa nsonga ki kasita olimba n'opretending boba yaga omanyika olimba tobangako na musajja obulamu bwo bwonna okimanyi bungi tomanyi nabaswana musajja fe tuswa n'abasajja ekyo nze nkibagamba nti nswa n'omusajja ku munju bwe nti tulinawansasana ate omusajja wange bamwita daddi ne taata baawukana omwami bamwita notwe tugenda ku vidi daddi agenda ku vidi kuba oluzungu amanyi lungi daddi wosiye wooli nakitone oyo yaani kakati nze kankunyumize mweganye yaani ekisookera ddala mukwano kankunyonyole tabangako mukwano gwange nesibeko ebbanga ddene mujjukira akadumpuni ako nga kayingira mu kamera zange nga kaagala okumanyika oba mujjukira nga nekusula moto nga ne ba final channel nga lwemba nkola keeta bwe kati mubijjukira kamanyike nenkaleka nenka platform nga nsanga nkola neyereeta mubuuza yali atambuddeko nange ewuwa yali andabyeko ewuwa benjera ne bagenda eggulu ne bamala emyezi 8 omuntu alina omusajja oyenjera bwotyo nakati bamazeyo wiiki seezi nga nakoda lipooti yange kyo kyasobola kuddamu kusalayo nze kasita nkola lipooti nenjiteekako negenda ku papula lwa yero kuba olwo nze alwina ndi mwebuza pulezidenti ontegedde bulungi mpulira ekitegeeza kati awo tukutegedde bulungi kubanga ne Donasi yaga nti bwe baava mu kooti last time yagenda ewuwe n'amalayo 3 weeks naye omukazi yenna omufumba okumala 1 to 3 weeks muzine ennaku kwene ekonomi
ngankera ngena kusula wagundi kuchi obulire bwange banana ekifo kya omusajja anakwata kuchi kudiruki nina buliri bubera buli ali mbanga ali mu esinga obulire bulire bwange butunula emi omanyi buwunya ulufiga asula bulungi bannange mwe abantu baganya tumanyira mujjukira nze amaka gange gali mu kizungu emakindi kati obujja aina wali ka office wali wembera atega akalina gange it's mine sigabana musajja pampoma atenze aniona atekawo zi-redheads banaye muwogere love and lights mufulumye zinembwe zitekawo redheads ani aniikira wano mumuleke fulufiga ayogere amazima ge saagala ate muteekewo mbeera mwewumuzeeko kati papa kyabasomedde Asia kyamujjako okweyimirirwa ebigambo akadumpuni byekamwandiikako gwabadde musuma osobola kudda wa omukazi yakomendinga ku munne ebigambo bi-negativity naye nga biri bimutwala magombe kyovala omulamuzi yaza myaka migambi yakoze bukozi luzira sina kitalya siwa straight luzira era Asia mbate mugenda kuddamu kumulaba abatajja kujja ennaku z'omwezi 25 ogw'omusanvu awoze addeyo omuntu alina abaana bw'osanga abavubuka batalina baana kale nga betambula byababanga baani osobola okugamba muki era nkubira Frank abahumulanga Frank ya president wa TikToker so weewala abayimbi b'otujja nabo tandikira ku bantu bo abaana bano betaga abantu abaana bano balaba betaga naye naawe olina okuyingira mweyo oba kagambe mweyo project osensitizinga abaana bano okulekerawo okuvuma wakati gwe abazaala abo n'aba TikTok bwe balaba fulufiga nina Fulawa nina Lake ne Museveni aba media anti waliwo boozaala aba media abo kati abakulabirako ne bagamba ekisooka ddala njagala okutegeeza mu bulamu bwofuna ebintu bina abali ku diaspora mbibagamba nawe yugika nkikugambe mu bulamu bwofuna njagala wetekengamu ak'obuntu kyekyo njagala nti okufumitiza nsonga ya bongo mu bulamu funanga abantu nogamba nti gundi bwangamba ekintu nkiwulira naye mba ngenda kukuba gundi nkireka naye mba ngenda kuvuma gundi nkivaako muyige okwenya ogamba gundi namukola ebintu bingi ekigambo so naye kimala bingi okwenenya kintu kikulu nnyo ate n'okumanya nti ajja kuyingira gundi muyitawo nakyo kikulu omuntu ekeramu ak'obuntu okitegeera osobola okweyingira gwe fulufiga olinga embwa biki babambasade it's okay toyitawo yayitawo ye nnyo oni Asia emirundi egyo ono yasooka omuleeta ewange namuggyako abantu banene mu gavumenti abaali bamutwala aba companies eyatta ono akubuulire nakati bifaire bya Asia ebyo bikyaliyo alina bizinesi z'abantu zeyatta lwabukuvuma yatundanga abaana eyo alina omusango gwa Beeka guli ku CPS yagamba mbu yatumanyi luddawa eyo ekata eyo luddawa Saudi era nze nakwatagana ne Beeka nemugamba ceasefire abantu basigala bantu nze yanvuma nanvaako nemusonyiwa nemukola ne video mugamba munveeko mundeke emuna kyemanja sikolangako naawe sikolangaki nze nali ndowooza bwe yajja okunetondera nalina ekirowoozo nga n'abantu bengenda okutako nga bwenga nti social capital networking yavaawo n'anvuma ono yugga asobola okunyumiza bwe yavaawo yakola embi ennyo n'anvuma nanetondera nangamba yanywedde akacaayi nanetondera nemuleka abuntu ayinza bayanywedde akantu nekamuyitako naye ate waliwo ne munnera bwamba naye bwebadde bantulakinga nga bankubira essimu lwako we bamukuta yasuze namasuba oyo omukazi omulala oyo alina kampani y'ebizigo gyabadde afiirako wano bamukutte oba bamutadde jjo banyamwe mweyimiridde waliwo osi yankubira essimu banya mweyimiridde oyo munne oyo omukazi omulala era namugana naye anveeko mpulira ja kutegeera nti abantu bafunira ddala ebizibu bya siriyasi
omuwala gwe bakwata mwenna mwamulaba eyo ku bbala gye babeera oyo omukazi eyayita akakalumpu ne kagenda ne kasonda ssente z'abatikitoka zonna ne kazirya tebaziwaayo ekitegeeza alimu n'oluferefere bakwata Doniasa ne bamweta ku Selini Suits emutundibwa ginosale mpulira alwana entalo ezitali zize era nze bayizayo omuntu eyandaka Doniasa yali Queen Florence kuba mwinako obusungu ebimaji yamuvuma nze yayise Doniasa nga simufaako fawai tubeera bakulu nze nina Mpala Federation nandako omwana wuyo atuvuma okufuufu yatuddawo mu kati nga Doniasa yekwesebwa ati nga nze simulabe era onagenda ne mugamba ye gwavuma abantu bulijjo ndaba obugalo ono nonyewo kibayisewo bayimbi mwabiraba kubi omwana waabwe musironye omwana waabwe ali bubi nnyo bagenda kufamba nkubi omwana waabwe nembaga bakubi omwana mugende ku poliisi mwete obujuzi nti nakubi omwana owulira bulungi nnyo Doniasa wava njagala nakwatako ku mwana wadde obukwasibwe nti kibabuuze bagamba mbu nakubi omwana bayibuli egamba nti olulimi lw'omulimba teluliraba mukisa akolimiddwa oyo nayitibwako bulimba Emily tolimba nga nze sirimba tekinneetagisa kumala kulimba gwe Emily okujjako sente oba kupretendinga no so ga nti sister nina ekizibu mpa Emily niweziti as simple as that noŋŋamba olina oba tolina oba nompa tekinneetagisa kukulimba Emily ontume ngenda ontume binyeebwa nete ebijanjalo kubanga njagala sente nedda that is not good abaana mubabuulira amazima Doniasa tebamusibira bwereere saamusibira bwereere nga bwe bagamba bayimira mu kamera bagamba nekubala n'abalamuzi ne poliisi netusiba Doniasa nze nasitula DPC mama tugende ewa RDC obadde nakino tugambe ayina oyo eyita promoter yamwebakako abuzaabuza abantu naye anoonya linnya lyagaana ng'amuwaga nti w'amaanyi wa kitalo nnyo ekitegeeza mukazi wattu Doniasa bamuwuubye ye bamuwuubye era mumugambye ebintu byesusa okumugamba njagala akwata ekigambo ky'abasajja kyakikomye bw'aba wakuziba asooka azibe omuntu ogenda kubotoka ova ku basajja emyaka 2 wesa namala okwesotika togenda kubotoka ajja kulwala kubanga batuuka mumugiramu otositeka tebambala kireka tebambala ajja kulwala tebona agenda mujanja Doniasa kusuka kwenda wudde nti ne muganda yatase muganda bakolere akoda akadumpu ne bwawusigalo tosobola kwegulira mmere okwesa omwana w'abendi tosobola kwesasula mwana w'abendi nze nina abakozi bataano ewange omanyiyo bulungi aba ayoze engoye awange oyo mmere abeera wamugoye w'omwana wa mwana n'amuzanyisa aba wamuzanyisa aba bonna basasulwa gw'olina omuntu nze mbadde mpita ku Doniasa mu kamotoka akamyufu ng'aleeze omwana nga bayingidde gwaluna balya nkiddamu lwakuba sinabudde bukuba bifaananyi mbu simanyi bakwate vidiyo abadde bapakinga balinga ku vokise ne bayingira ne balya emmere ye n'asigaza omwana ng'azanyisa omwana njagala okimubuuza bajja ku live njagala okimubuuza bannimbi n'olubuto lumuluma nze njagala bwe mba nnimba wano ne balya emmere noyo gwayita manager we n'ava na Doniasa nga omwana gwe natomugidde emmere gw'olidde bana that is bad munasonyi very bad very bad njagala okimubuuze nze Emily bwe ngenda awantu nsooka kubuuza sisobola kulya emmere nga balina bo tebannalya njagala ombuuze kwa Bukenya bentambula nabo mpaka tulira meka tukoze tutulina mu meka mutemeteme zonna buli omu afunye tulya ku meka naye nga tulidde so agenda wantuze never kikiri ku record mbadde ngenda luziro kala mukwano gwange buli kasanga ngendayo naye nga ntuka nemba nga agendedde abantu 10 nenza nga sente sizirina akati nze kujja Doniasa yanvumanga bamuyita ada yanvumanga nga alikyali atandabanga osimulabangako era mbadde simulabangako yanvumanga bamuyita ada Jesus omukazi yanvuma nga nkola video buli lunaku musanze bamusiba emyezi 7 nga baagala emiliyoni nga talina kuwadde 10 yes ne mbagamba okusaawa eyo bamute osasulire sente ne banne bonna tandaba awunza akabe n'agweri n'azirika talina nakyakulya asuba mu kiyumba kitungirire alina abaana abato aba alina olubuto nendagira omulamuzi abaana babampi mbatwale ku ssomero ne mugamba talinyanga ewange mbikugamba lwakubanga tuli wange nabaana naye nze sikolera mu kamera senyumya Doniasa ajja byogera abadde babibabuulire
Nemba gamba mukwata abana mumpa abana bagende ku ssomero boarding school. Saka kunanti abana bo bankolera emirimu. Tobaita nangoye wadde uniform saaga n'ebitabo saagala. Tonnondoola. Tonkubira masimu. Sikwetaaga neetaaga baana. Nenjoga ne ajete yabasiba mukazi abadde aganyinaga musango njagala kugende mu maaso. Ate omusango gusigala musango kote sigala kooti. Omwami wa gavumenti yalandinga naye. Nenjogera n'omukyala yabasiba. Abadda omukazi yanguma abakimanyi bamwita Ada Jesus mugende ku mukutu mujamula. Matandabangako tamanyi yaberanga cyane suya nti ndimulama nako. Munabera Doni Asia networking kyenjagala obalaga. Tisinga sagenza kwa Doni Asia oyite yandivuddeyo. Ate era mbu batuse ruze basone Doni Asia. Ekitegeeza olw'okuba olwa Doni Asia n'oli naye ne bamusengulayo. Olw'okuba ngenze andabidde kukujjayo Asia. Singa sagenza kwa Doni Asia makinde lero ku kooti. Kitega teyandindabye. Oshegedde. Era sayi musasuli bayo. Bonna kwa deko na kasajja kakadde kayine baza kagwa mudda kaliyo kabaze emyezi 7. Neka kamba tisigenda kukyalo somba amazzi. Bonna kuvuma buvumi bantu ku internet. Ababba. Mpulira. Baba unayuto tanga na chali sabana. Mpulira. Neka kati twali tumanyi kitone yagenda okuyamba. Bakulira ebintu. Maybe ojukira omwana ko twakulira ebintu. Alina luto ne muyamba ne mulabira paka kutuka kulala ntumusopinga ebintu. Omujukira. Mujukira. Njagala yogera wano oba twali tumogeddeko ne wano. Netukulira ne mulabira ne musasula eddwaliro. Yafuna utonga avane kamusuula. Nojje Uganda nonguli nontuga kwa shopping nawe nomukola nange ne mukola ne asna na mukolera. Kwa mukola ebintu milioni nga mmeka. Ngaga. Nzijukire charity bannaye. Bannaye full figure akola charities naye outside the camera. Yali atose na kusoma nenjoga ne bazadde be nemba counseling obijukira bulungi. Bali agenda kwetuga. Mbijukira. Ko wano. Anyo sifa bya basembi eyo. Owulira. Hale kile kye nali nkukoze. Networking ojja kutuuka esero netaago banange nkwetaage. Oyo mukazi omujukira bulungi saagala njagala yogera wana amazima. Mujjukira bulungi. Mujjukira bandi. Wana amazima. Netumutwalira n'obugoye kwega n'omubererawo. Asia yanvuma nga akyali Saudi Arabia. Bwe yajja n'entanga sikinako. Era baamukwata n'ennwana okulaba ng'ava mu mikono gy'abalabe. N'abanene n'enjogera nabo abaali bamukutte. Dona asooka bawummuza emisango gyonna nakati emisango egyo gikyayo nayagala gimuveeko. Bano babimanyi lwakwata babyogera. Omwana oyo ekintu ky'okunsima yanvuma buvumi. Bwe yanvuma n'angamba anywedde kakyagi ne mmuleka. Nanziramu omundi omulala nenta audio ze yamba. Kubanga bawe ali mu banning life. Nali njagala kuwanagana ministry. Tulabe ng'oyo Medi avaayo abantu abala kubanga nze yangamba bawe eka. Ne mind yange yandaga nti waliyo abaana bangi abali mu banning life for 10 years 2015. Nga njagala kuwana kulaba nti ekintu ekyo kijja ky'okubeera ne banning life omuntu kati abaana beeva nti baba siba bulamu 10 years 20 yagana kufa. Ebyo abamu tebabimanyi. Abaana gye bali bandi nnyo mu makomera. Kati nga njagala genda ku ministry. Ye yangamba Medi yekka naye nze nakitegeera nti wali abaana basuka ne mu 310. Webito ebiri e Uganda kasaba gamba 5 gwe suubira nti wali abantu 2. Njagala kitwana wa muzeeyi kimuguza abaana era nekitambuzaako ojjukira bagambye nti abaana bonna bali simanyi bava biki. Naye lwakuba bwe banvuma ne mbivaako. Ate kati fubuzibu. Muzeeyi kyava atwagala oba nze kyava njagala. Ekintu kyogera nga bwe kiri. Simanyi kiise eno bawa kati bano abasoma ennyo abo ab'oluzungu olungi. Bebaki bo balina babisenka eyo ne bigenda mu figures na biki numbers. Nze sibimanyi. Banga oba tumbimugamba bino kubanga bo bandoza jagenda mu kampuni oba ebitongole asayininge yakanduza ebisimanyi. Mpulira. Yakyogera nga bwe kiri. Ompulira bulungi. Mpulira. Omukazi n'addamu n'anvuma. Kati omukazi agamba omukazi oyo muteera ekibuye ku poliisi. Nze namuwa ne ssente nezigenda okumugjawo yangamba n'okungamba oba biki ewakaawe. Ne muwayo ka ssente. Ne mugamba naye lekera ovuma abantu ate ekirala. Weebulire nga
emisi njagala okugamba ekigambo kikola embeera mpulira n'olubereberye Bible yagamba Katonda ayogeranga bwogezi yagamba nga kino kibeerawo ne kibeerawo olukalu lwawukane ku luno n'ate omusajja n'alaba nga enseewo n'agamba n'amukolamu Eva tetugaanye twogera ebigambo bingi naye waliwo ebigambo ebiri mu abantu n'amaziga amangi ag'abantu ng'amaziga go gagenda kukulondoola bannange olaba lwaki bagamba senga bakolima senga kitegeeza singa teyali mukazi yandibadde taata kyova bagamba ekikolimo kya senga kikwata nga teyali yandibadde taata w'omuto kaakati waliwo abantu kati nga mina njagala obategeeza lero kambere open mina muka aviator taata wa mina mugagga nnyo ate family yatuuka neekaaba neekoowa okukaaba neesalawo edde mu mateeka taata wa mina nankubira boogera luzungu nabo tebalina Luganda era singa nali muntu ayagala ssente kusiba Asia neonali milioni 10 balina kimpa kati kankikubulire olw'okuvuma kati Asia tugenda mukolera ki kubanga bina baavuma mina ng'ali lubuto nadda mu period omukazi akimanya akitegeere era bbawo omuleka e Uganda ng'afeitinze agenze mu deep lotion bino byogedde olwaleero avieta agenda okudda e Bulaaya nga mukazi wali mu deep avieta alaze Kampala ne SB4 media nga bagenda mu kooti mbaddamu kino avi yajja bakwataka ne SB4 media bomma mujjukira kantu ka SB4 media kagamba nti Donna Sasima yandikola kimukajjukira yandivundire ruzira mwetegeza akantu ako mwagala nnyo full figure nze nalwanya Doniasia okukakaya ntata wa mina ne family ne bakita ne basizinga fire ekitegeeza gundi Doniasia akoze abalabe bangi olwa strategy ate kugamba beka ina fire eri ku CPS nenjikulaga eriko ne maiti beka alikata abamanyi mumanyi seyongera ku bingi eriko ne maiti eriko ne family namba nze nakuulingisa beka nkyogera sikiruma kubanga nze ndi muntu nfumintiriza tobayo namukwata mu disciplining mu ndabe nti akakanya olulimi owulira bulungi kati bwe yavaayo bano ne bamuwaga tibaamaanyi mangi teri ali waggulu amateeka yes nobody is above the law webale nnyo yalina okukakanamu tetugaana nze kati kamba nyumize bannange nze navuma Leema siriko oba kwetondera Leema nga sina nakigendererwa navuma Leema kuba njagala nnyo Kenzo aga Katonda mu ggulu njagala nnyo Kenzo nayagala kapo ya Leema ne Kenzo siri kirumamu nalaba nga Leema waava ku Kenzo ndaba ng'ensi ennamba eweddewo Kenzo munaku alinga nze talina family kata Leema ali ayagala nnyo Kenzo nga Leema ndowooza amanyi teri musajja ku nsi asobola kwagala nga Kenzo okiwula bulungi mpulira Leema yatuuka ekisa n'endabya ddala nga Leema agenda nasalawo nenvuma Leema without no nentuuka n'ogamba genda ku mukolo naye nga baali bampise era Leema namakola buli lunaku si bali wakunsonyiwa natuukako nabeerako mu gavana mu Billionaires Club nenfesinga Leema namakola bwe ngasoba mutuna mu face bambi nga nangamba info wulira otya ng'onvuma leero ndabye mu face wenti naye nga ndaba levo y'omukazi gyenvuma naye weewuunye nga nze saamuvuma mu bubi wamuvuma because ye yali vibe yo ate ye yali strategy kyoba olabanga kugamba ogenda kukola otya namukumanga nga njagala agenda kufumbira ewa Sebunya yaba nti no afunye ki omusajja wabeera ng'omukazi wabeera alina ayagala omuntu amwagala omuntu amuwa obudde omuntu amufaako amakeya naye nga twagala tumumutamye asigale ne Kenzo okitegedde nze ndi tiimu musuuza Eva totawananga nze ndi tiimu big size bebe cool ndi tiimu musuuza abo bonfa nabo totawana
nze njagala bebe kuno bulamu bwange bonna mutamanyi muntu kwata bebe kuno omuntu alisembera bebe kuno olimanya obulungi bw'omuntu gw'olina okuba naye bebe kuno alina loze kyemwagalako bw'alonda sayidi yeba yeeyo tata sasagasagana bebe kuno yakola bebe kutakola kamera anti takolera mu kamera nedda omanyi abantu abali yalisa famire zaabwe yawerera abaana baabwe omanyi abantu abasibe nga bebe kuno yalisa famire zaabwe yawerera abaana baabwe omanyi abantu basindikira emmere luziza buli lunaku awerera nga tebali muntu wa charities omanyi bano ab'emitima omanyi omuntu gweta big size bebe cool omanyi kenzo abaana bawerera barabirira kenzo oyo musuuza gwe mulabaawo bako munange tebagenda kuvaayo bogere bingi naye tulina obuzibu bano abantu abaita motivational speakers batufukidde problem olagala nola omusajja ng'ayogera ekigambo laavu waliwo omukozi akola ku rediyo emu ayogera laavu tawasangako naye abuulirira laavu nakolera obuntu bwa laavu abeera na mwana we n'omubuuza laavu nga ugimanyi lwaki tewasa nze ombula ebikola lwaki tobikola n'otuma omukazi n'osanga nti bisaanika ayogera naye kati ogenda kukola otya omukozi wamutuumyani twagala tugire wamutuumye biki kadoti olina erinnya lye wamutuumye kitone kati ogenda kukola otya because ekintu ekyo kye yakola muko tekiriyo okusitula omuntu n'amuseetinga gwe bakusibe kaakati ogenda kukola kwegamba ogenda kubeera nga mutambulira mu mpalana nze kyensobola okugamba abaana balekerawo okukozesebwa n'abakozesa bagenderere tosobola kera ku muntu kumaja n'osiba omuntu atalina kyakukoze batakulinaako musango ekyo nakyo mukigenderere mulekerawo okukozesa abaana b'abantu n'osettinga omuntu genda onvumire gundi genda onkubire gundi Emily mbeera naawe oyambye abaana ba TikTok oyambye abaana bakadama besimanyi mwendo na mwendo abaana bano bakuvuma oba ayogera kigambo kyo oba wakola ki oyina sente mpya nenkadde wampako ku sente ntivumire omwana wampako ku sente ntivumire omwana nedda osobola okugula ba YouTube abawera asatu olunaku lumu peegi zonna ne zibeera ku ggwe olina gwe wawa sente ntivumire gundi nedda totuwa sente z'obwerere of course kakati singa batugamba tukuvumire bantu tewani tuwadde sente pejo tambula so abakozesa abaana baabo bafumintirize mulekera wona okweta bye mutali omuntu waganira okulungira mu firuta omukazi bamuteeka mu firuta emba nezimuwanga amagulu g'embalaasi nalabye amatama gaganya okubalansigana niri eno oli mutotama n'omuntu aliwo ekizigo ofaati n'ensi mwina apulemunanyanga mu mubyeretera otumulanga fese kulinga kala y'empafu olinga ebikolokomba bya mbizi okutta omuwala mwera otambula naye tebajja kukwana bajja kukwana ye onyiige kubanga waddiba walemwa tolisobola kubanga tusobola abantu bebalirira oba firuta esobola okuboola firuta yaboola gundi waliwo oyagala okoppa abantu abakola tinti ono webbeeyi okutetekala ensasi otadde mu nviiri opretendinga fake life that is bad fake life mbi nnyo bannaye era mbadde mbagamba abaana wano ku channel mulekeraukulira abantu abamu abeera nnyo muri yo life nze nafuna accident nenvaamu amannyo era mujja kudda mu nvuma bali butemutawaana nakafuna accident mukimanyi navaamu amannyo erinyo limbalikolera emiliyoni 6 tebalikola lunaku lumu balisetingira emyezi egi akimanyi ndowooza balikola emiliyoni 6 eri emmenga bakazungu tetogendayo nti balikoze bayitaddemu bino ebyamwe bino ebyagambye bateekamu byebyo balikolera emyezi eja onvuma n'onvuma kitojja kunvuma that is fact reality sina kyengenda kuba kubanga nze yenze try to be you otegera try to be mbadde nkugamba nonkyusa njagala mugezeeko okwogera n'omuwala oyo Doni Asia yewe mu mutima afuna abantu bagamba nti I'm very sorry ebya serious nakuyingira deep nga mina n'abalala ye bamanyi nsaagala unetonde abafukamira bakabye
sibyenjagala kendeza abantu amuntu bayingira nnyo ebintu ebiveri bwa Mukama Katonda Bible yogera mu ngero kwa gamba nti muwenga abakulu ebintu bakwanga teri bukola veri Katonda n'abo abali balondebwa Katonda mpulira sijja kugamba nti amirira fumitiriza dada lisawa ya leero networking yange tosobola kuwa Donia asiya omulimu nesisobola kuba nene nagamba amiri anti era obuzibu bwonna buva kubeera nti ali idle kambiawo omuweereza ku kasente naye era ngenda okugira akasente k'omuweereza n'aliyako naye kubenda byalimu kati ennaku zino naye so agamba nti ne mulicomandationing omuwa omulimu ayinza okuswaza tosobola kumugugira netiwaki capital kiri kiki si sente zino enkalu zetubeera nazo mu baga zokka what is your social capital networking eri wase kyenkanaki that's true nzondaba nina emikwa nzondaba abantu bandaba ne amu ne balowooza nti amu mulabye leero nze nakolanga wa mama wa amu ayagala abantu mama wa amu aja tiyatwagala oyo ekisooka ewaabwe wabatente namba buli lunaku wabeerayo ennyama n'emmere kati ffe bambi engeri gye twalangawo okulya ku nnyama ewa mama wa amu tebakugerera weegerera osobola okulya ku nsiika eno oli enfumbe n'oli enfala nga tulya abo abaana ba amu balina empisa abo abaana ba amu bato ffe twalinga n'abakulu naye nga tebatuvuma tebatugwana tebatukuba twagendanga ne tukola obusawo ensawo bag osobola okwambazaamu just nogireega oyogere kweza ensawo ate ono omuvubuka eyavaayo simanyi bamuyitaani jjajja Bbuule bamuyitaani eyo ku TikTok yagana bayaga naawe nze njogera byange njogera ebituufu ebyange nze neyogerako nga saagala kugera ku muntu ffe twakolanga tetwasulangawo twavangawo naye olwokuba nti nno kati nga nze afumintiriza watukanga olusi nolaba nga olujja lwagala kuteeka okwerebwa n'oyera naye nga ekikutte kirala kugira naye nga oluyisaamu awo n'ogenda ku kirala simple as that okwagala ne kuvaawo nakanakana keza n'olujja twakagambye ono mwana atuteyo egundi okitegeera alina abakozi bangi nnyo naye namala okunyanja n'ojjawo n'otegulawo tekikwetagisa kugamba nti amaze okunya kyayitegulawo ki ekyo kya buntu okitegeera nkitegeera networking yaffe nejja bwetyo okitegedde baba bannagawa bayisa bulungi nnyo seka ya siini bantu b'abantu abo abantu tebamanyi kuyomba tebamanyi kuvuma nebya kamera si muntu wa kamera yabadde emeka yagabye sente eyo biliyoni ngezi buli muntu gayawadde sente kibulirizeeko walabyeko kamera newe mukwata nefe oludawa nekama bukamera kamera nemulowooza nti abeera mu kamera si muntu wa kamera bantu abantu kuva dda ffe twagendange nejjaja Bolo ewali abogera kwamukolaga nti bampisa bubi nedda anti era kyembadde njagala okubuuza baali bamuyisa bulungi naye agamba mbw akasiimo bwe yavaayo tekaawera bulungi ye kumufuula kintu kubeerako kye bamufuula naye niwe saagala kiremerako nnyo kubanga baamuyita atafumintiriza okolera sente mmeka nkusasudde omanja ki ekintu kyakasiimo jasi kisinziira nyiza basaasiima sokati naye kakati mukogera kwe yagamba yadduka buddusi bamwanga lukimu naye ng'awubaala nga takwana kakati bandimusanze bakamuwe kira n'okusira teyasiibula esaagala genda tebinkwateke kati tugenda kukola tutya donasi atirize kubanga kakati si gwe ogenda okusembayo waanaaba nga takyusizza mu mbeera nkugambye nti waliwo natajja kujja eno akole ekirala nze nkubira omulanga Frank Abawu president w'aba tiktokers nga bwenaga nti Frank mwana mukiza mu Katonda manyiiko Frank Abawu Frank oyo yankolako dentalo simwagala naye muntu mulungi bambi muvuka mulungi nze kyensaba aleme kwesika kuba gire myawu gye Kampala atandikire mu bantu ababe ekyokubiri basembeza wali Katonda Frank Abawu ekimufudde proud n'okuba nga afuna sente Katonda
omuntu osembera katonda ebintu bingi bikwanguyira ffe mutwala muntu wevuma wano mugamba actually blessed saasoma naye amu blessed lady kuba manyi katonda nsabira wana bisamiro kakande nsabira pastor bujingo osobola kunsanga mu muzikiti wona alina mumanyi era musinza kubanga nkimanyi nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yogu ye katonda gwensinza katonda omulamu kiza ndi katonda gyali akola abantu abasinga bemana mwesubi kati nga Asia ayinza okulaba ng'ensi yakoma tokkiriza okwemana kati kyogezako tuga nti ayinza okuba ali mu depression kyekimuleetera okukola ebyo but abantu Emily Kagame na kino abantu bawangalira mu kikulu nnyo who's your friend njagala okwata essimu yo bw'otudde naye setuuse jjo nga mugamba ayita omuntu amaama yimire nga tamuyina Emily njagala okwata ng'essimu yo bw'oti nzonda buli kaseera ni blocking essimu eyo nemba n'amannya 5 mu ssimu yange saagala mannya 10 gatangasa kubanga ogenda kumbulya nonsense kumbulya lugambo kumbulya gulya kwanye gundi ate gundi anobye yo saagala bimanya njagala essimu yange erimu sira gashumba we mukubira abana emiliyoni 10 asobola zimpolo bokumpa yebbiri ate business gyagenda okungatako bwe nkubira Emily ajja kuwulya kye saagala simu 8 mu simu yange ejje mikwano empeleka za sitaani eri mu mwenge Asia anyo omwenge nga te musiraamu abali ku kirayi makisa kivulu kyabasani n'atuuka okunywa omwenge n'azoliga buza abaaliyo batukana okuyita abantu abawwerere ne bagana okuyingira bateka nga batu ku miryango nga babwerere bamulezanga talina nangato mu bigere ebyo nga talina nangato naye samukwata bifaananyi kuba ekigendera kyange sijakumulabisa naye gye nali sinze namukwata ebifaananyi nze namugamba bugambi bawo wano kati banye bamulaga nti bamanyi nnyo nenkuba essimu egi nagikuba mulaba ne mugamba mugenda kufuluma UPDF ne batwala ne bagamba nti balina okakasa era mbu baagula abajulizi onjulireko ki kooti esera kooti eyagala bujulizi munnanga abantu bazanyisa kooti abantu muzanyisa abalamuzi abo tebasomera bwerere mu respectinga abalamuzi omuntu nze ne unyomu tamanyi kooti tojja kwogera bigambo byo wano ku ssimu yo inako akantu were yakubye yankoze bati no obujulizi so mu byonna kye njagala okugamba abaho akwate ku baana abo ne kayanja soka bakansolingemu nze nayogerako n'oyo muwaane mu kansolingamu nasooka n'awuliriza n'ategeera asi akyasobola okufuna emirimu mingi ne watandika kukozesebwa n'okutambula n'okuddayo newaba n'emitwalo 10 n'atandika okusika wali kyepusi naye tayagala kuba yeraba mu buserebu baserebu babulya nze kyokumbika serebu nga sina kakadde mu mpayi tekinyamba kantamba ne kati oyo omukazi singa musanze nga sitambule na ssente baade bamuzaayo luzira ali luta lukulu myezi 7 ali kulimanda akasajja akanda kakadde n'akalala singa sibale na ssente tosobola kutambula na mitwalo 2 ovuma full figure nga nsaana okuyitira omukubi obukubi nga sivudde mu kifo nakunkubira oba ontegeera bwekiri weyita serebu ne ku akawunti tolina n'akawunti nga ne bwofuna ekizibu tolina wojja mitwalo 10 oba serebu tebabulya mulekera okuputendinga bwa serebu what is the meaning of a serebu kakati kubanga donasa ne watandika okusiika kyumbusa ne bwasibula mutunia mwalo no kubaita Fibi bavuma mwalo oyo mu matama bo nze njagala mwalo Fibi yati Fibi kati akola ne ku TV Fibi ye jeyo but ne Fibi tavuma ate omulimu yagujjawa yamala kuvuma abantu yabala tavuma mwakivuma wano nga kiwagiddeyo banne mukiva mu kikunkumula oba omusabireko ku mulimu eyo ku sauti tebasobola mu Bujingo yamuvuma n'amukola ati yavuma dda Bujingo nze sinawe nsobola mutwala nkibaddamu wano saagala mwenyigire nsobola muwanyira wanange ekyo naye sinawe nsobola kumutwala kubanga teyeesigika omuntu atalina muntu nti wempulira gundi wempulira eddoboozi lya gundi alifa tulina abantu betuwa ekitiibwa nga agamba Jennifer ekyo kireke
newe kiba kikutuuse ku mutima tokiddamu. Mama Fina bamuwalabula bamukwesuna bamuteekako mwabira. Si yeye ono feke tumulumbe busega tujja mulumba kumpaka siwe batyo bannange. Oba osuubira ki omuntu govuma asobola okuzaala n'okusuza emyaka yonna gy'oyina ku nsi. Naye tumulumbe tugenda eri ebusega tumulumbe abeerayo oyo gwokubira ekifeesi si yeye kati ono gye ne kubanga Mama Fina nga ye omutuukako tosobola butayita mu bantu omaze obayita Mama Fina no asonyiwa atera okusonyiwa abantu abamufumbi oba omutwaleko ewa Mama Fina yanyiiga kino nkibagambira wa era nkikomeza ne wa Mama Fina teri simanyi anti yasobola basonyiwa ayinza okusonyiwa kwawukana ayinza batawalinaako obuzibu naye ng'okusira kubanga oluusi abantu baba tebakusonyiye n'ebikolimo bikugoberera amba ayinza oba teyanyiiga oba Mama Fina tanyiiga tamanyi kunyiiga ekyo kimu naye ekyobutanyiiga tekirowooza nti mukwano gwo nti ajja kwagala kusembeza okitegeera oba ayinza kubanga akulabira mu distance. Mama Fina waliwo gwe yaweereza sente nga tagala kumutunulako ekyo nakyo kyawukana waliwo gatasobola ziweereza yaziweesi bifo yazitwalayo mwaziraba nga nomumitinga omumitinzi tayagala ntegedde bulungi kati byonna ebintu ebyo byanjawulo ekyokuba nga takwagala oba temuli connected naye tekitegeeza nti yakukyawa nti oba akuwalana ayinza okwakula kati nze olaba nze abantu abamunda babalabe nze nsinda bandaba nti nze ndi byange nsinda bandabe kyovuga ntera kukola byange wondeeko n'ekibira ky'abakazi ntamba n'abakazi wandabako n'abasajja nemwampitanga wandabako najja n'abavubuka baabano okuleka abasirikale bange nedda yogera mazima asina yajjange wange mubuuza era ndabeko n'ekibira ky'abakazi nedda wondebekakira wabbiri wasatu lwaki essimu yange erimu abantu bangi erimu n'abakazi sisobola nsobola nesiye okitegedde abantu bano abatatolodde bano bakola kyamaanyi nnyo okutunafuya n'otuzza emabega olw'ebirowoozo byabwe mayindi yaabwe eno mindset change yaabwe bagenda kukyusa ki bagenda kugamba mafulu figa nze nkutola wano muwe takusobola tuli bamaanyi nnyo obeeremu oyo katogole nonsense omale wiiki bbiri eggulu oyenjeera omale kalamu gyena time kati ekitegeeza gye bagenda eggulu talina kyeyafunayo kubanga akaaba nti ne sente tebaamu nkutidde n'okutya kati yeyo president gyembagamba ate avaayo n'agamba nti yafunye enzibu si weyayogera ono gyadde omuyambe ng'alimbye okuputera so mu byonna ekyensobola okubagamba abantu abakozesa abana b'abantu n'abayita kye batali numiriza abantu kye bayita kye batali mulekeraawo okutta obufumbo bw'abantu omanyi basajja bameka abanyiiza olw'akadumpuni ako bakazi bameka abanyigira akadumpuni ako nga basajja be boononese ababuulira nga balina okwendako